nva ku kitebe kya Nuupu ngenze gula material mu mulaba naye ekisesa ntuuse okunoonya ssente wenzijjayo sanze omusajja wenzijirayo ssente ng'ayambadde saati ya Ghetto Association eno ey'omukulu Ddumba ono ow'amagye ndowooza alowoozeza wendaba akapande kayambadde aka association ya Ghetto aka Ddumba ako nja kutya nziruke omuganda wange sigenda kudduka kyempagira nze ndi muwagizi wa NUP lukulwe ensi yonna ekimanyi ne feesi yange egimanyi kati nyala kigamba bugambi tetugenda kutya nti tulaba abasajja baba bambadde association yo aye tumanyi nti generali gwagikulidde nze nkulaba bulijjo ku TV association yo njiwulira eya Ghetto naye leero mbadde ku kitebe kya Nuupu nga nzijayo ssente abasajja bo babaddewo n'abapoliisi batunuulidde kitebe kya Nuupu amaaso gali ku kitebe kya Nuupu tekigenda tulemesa kukola bye twagala kukola nti kubanga mwe muli kubega newe mutuulaawo ne mulyawo ne musulawo musulewo mu abamanyi ffe tujja kukomawo enkya tubigule tukole bye twagala okukola oba kaadi tuzifune mpiseewo ku kitebe nga njagala kugula matiriyo wange ono kampeyini zitandise omunene tulina omuteeka waggula ensi mulabe His Excellency Kyagulanyi the 10th yaddako mwagala temwagala oba mubege ndaba babasasula okubega mubege just njagadde nkole video ng'egamba nti Ddumba association ye ya Ghetto embadde ezigirayo ssente ku kitebe kya Nuupu nga nsaze ekkubo omusajja we abaddewo mu t-shirt ya white ng'ayambadde association yo wabaddewo n'abasirikale ba poliisi awo nga babiri mbalabye naye sitidde nkoze ekyantutte yoyo omuwagizi wa Nuupu alina okwejjamu akatengo bano abasajja tebajja tulemesa wagira bye twagala oba oyagala kwambala kano akantu kambale neera bamukola lisiti y'abantu bemugendo kima mu batwale nti bambadde engoye za Nuupu mutandike nange temulwawo mutandike nange wendi oyo musajja wo Ddumba musabe n'ennamba yange gye nzigiddeko ssente asobola otandika ogitrackinga oba ayagala siri mumenyi w'amateeka muganda wange naye ndi muwagizi wa Kyagulanyi tetubba ssente tuzikola mu butuufu bwazo naye tugenda wagira Kyagulanyi mwagala temwagala tandika okuntrackinga ennamba mugibuuze oyo mukazi wa mobile money agent we wabadde muntrackinge bwe mumala okuntrackinga munsindikire drone tulabo basigenda kwebaka mutukanga mulowooza tugenda tyawa sisimanyi twambala byambalo by'amagye kano kambalo k'amagye kyekiraga nti k'amagye ewa ekiriko ekiraga nti k'amagye kuliko aka out of arms ak'amagye kandage kyekiraga nti kano akambalo kenyambadde k'amagye Ddumba nkubuuza mukwata abaana nti bambadde ebyamagye kano akakofiira kenyambadde kyekiriko ekiraga nti k'amagye start being serious olaba n'omuntu atema ennyama ayambala akakooti k'abadokita dokita yali avuddeyo yomba Ddumba get serious nkambadde ngenda kambala nga buli lunaku ndabe kyosobola okunkola ntwala mu kkooti ogambe nyambadde ekyambalo ky'amagye ondage ekiriko nga kiraga nti ky'amagye sire kyekiri kwene enkofiira ekiraga nti y'amagye show it to me kindage kyekiriko ng'ow'amagye wayambala eyiye bagamba oyambadde akantu k'amagye Ddumba kandage otaddewo omusajja tugenda byambala tugenda wagira NUP muzimba amakomera tugenda bwambala zimba ekkomera onteekemu nti nyambadde akakofiira kikali k'amagye sire zimba ekkomera onteekemu ogamba abannayuganda oyo omuvubuka tumusibye kubanga ayambadde enkofiira y'amagye kyekiri kwene enkofiira ekiraga nti y'amagye
mutandise okukwata abaana mu drone nti batandise okukola amaje. Walabyewo emmundu, walabyewo range ebakubira amasasi, walabyewo training y'amaje yonna. Bani abakirizibwa okukwata amamundu mu Uganda? NUP olabye ani akutte emmundu? Ani mu NUP akutte emmundu? Ani agikutte? Omuntu ayambadde engoye ze zimuwa ddembe, n'eddembe oyagala limujjako eri engoye z'ayambala? Takirizibwa kwambala ngoye ze z'ayagala? Temugenda tukangakanga oba abasikawutu basobola okumakinga ne bayimba ennyimba ezo, naffe tujja ziyimba, naffe tujja ziyimba. Tulaba wano zi boot camp ne batwala abantu ba NRM ne bayimba ennyimba ezo ne bakola ennyiriri nga bo tebabasiba, bo nga tebabasiba. Mulekeraawo tukangakanga, mulekeraawo tukangakanga. Tugenda kukola bye twagala. Mwagala otusiba mugende muzimba amakomera, mutusibire ebintu ebitalina mutwe na magulu, nti kubanga mutidde mulaba abantu bafunye obuwagizi, bye bakola bitandise obbakanga, obuwagizi bususse. Tugenda ani gwokanga? Kati nze kugamba akalulu ka 2026 kagenda tuuka nga buli kintu kya NUP nkiyina ewange. Mufunye search warrant mujje waka ewange, mujja sanga mu ovulo, mujja sanga mu butusi, mujja bisanga mu byonna nga mbyegulidde ku ssente zange. Nyagala mubinsibire nti nyambadde by'amaje nga biriko NUP. Jangu obinsibire ontwale mu kooti y'amaje onsibe. Mutukangakanga. Ngenda kwambala ovulo eyo, makaniko oba ayambala ya kala ki yamanyi, nze ngenda kwambala ya red. Ngenda genda ngule engatto zange zijjango bootu, siri muntu w'amasannyalaze naye ngenda zambala. Njagala nkole no video ng'okitegeera, ngenda bikola byonna. Naye oba ogamba nti ogenda kunsibira byenkola nga sikubye muntu kikonde, simenye yingira nnyumba ya muntu, nti nyambadde ekintu ku mutwe gwange, nyambadde ekintu ku mubiri gwange, nti onkwata onteeke mu kkomera, muganda wange tandika ozimba ekkomera mwogenda okunteeka, kubanga nzijja ngenda bikola byonna. I am going to put on the overall, I'm going to put on the shoes, I'm going to put on the beret. And if you're going to arrest me, well and good. It is my body, I have bought it with my money, I have worked for it, I haven't stolen it. And if it is a crime to put on clothes, well and good.